Bwe tugendako mu kanyomero kaffe akakino badde okimanyi tukuleetedde musajja mukulu abangi gwe bamanyidde mu kwebaka mu nkiiko ekimuviirako n'okugwa ebigongo ate abalala bamumanyidde ku bigambo bye ebisonsomola si mulala wabula ye mukulembeze w'eggwanga lya Zimbabwe Robert Mugabe. Kano ke katundu kaffe akobadde okimanyi mu malindirire. Entebe ewooma era abakulembeze bangi ku ssemazinga wa Afrika tebaagala kugivaamu nga beeyita bavubuka mu ntebe y'obukulembeze. Muno mwe muli Namukadde ow'emyaka 92 eyaakamala mu ntebe emyaka 29 okuva mu mwaka gwa 1987 ng'ono si mulala Robert Gabriel Mugabe, President wa Zimbabwe. Mugabe yaani? Robert Gabriel Mugabe yazaalibwa mu mwaka gwa 1924 mu mwezi ogwokubiri ng'ennaku z'omwezi 21 nga kino kitegeeza alina emyaka 92 egy'obukulu. Yazaalibwa ku kyalo Matibiri mu disitulikiti y'e Zivimbi mu maserengeta g'obukiikakkono bwa Salisbury ekisangibwa mu Zimbabwe. Yazaalibwa mu maka g'ekinaku ng'obwavu obubaliko obuyoza ne lumonda ali mu ntamu nga bakadde be ye yali omugenzi Gabriel Matibiri eyali omubazzi ne nnyina Bona nga bano bombi baali bakatuliki. Babazaala abaana 6 ab'obulenzi 4 n'ab'obuwala 2 nga Mugabe mwana wa kusatu. Oluvannyuma lw'abakulu ba Mugabe 2 okufa, kitaabwe yadduka awaka mu mwaka gwa 1934 n'abalekawo bokka Mugabe, Donata, Sabina ne Bridget nga Mugabe yali alina emyaka 10 gyokka. Mugabe yakuzibwa mu katuliki awedde emirimu ng'ebiseera ebisinga yabimala n'aba brother mu kigo n'amasomero ge yasomera mu gaali ga ddiini omwali Marist ne Jesuit Schools wamu ne Kutama College eryali likulirwa Father Jerome Ohia ng'ono Mugabe yali wansi wa biwawaatiro bye. Mugabe mu buvubuka bwe teyamanyibwa nnyo era yali tazannya na banne nga muyisibwa omu nga musezi wa kiro okusinziira ku muganda we Donato. Mukwano gwe gyali bitabo. President Mugabe musomesa omutendeke nga digiri ye yasooka yagifuna mu mwaka gwa 1951 nga gano ge masomero gazzaasomesaamu: Chalimbana Teachers Training College, Apoa Secondary School Mugana, Achimota School n'amalala mangi. Mukyala wa Mugabe yasooka ye yali Sally Hyfron gwe yawasa mu mwaka gwa 1961 ng'ono yamuzaalamu omwana omu Michael Namozenyika Mugabe. Omukyala ono Sally Hyfron mukyala wa Mugabe eyasooka nga yafa mu mwaka gwa 1992 oluvannyuma lw'okumala akabanga ng'atawaanyizibwa obulwadde bw'ensigo. Ate ye mutabani waabwe Michael yafa mu mwaka gwa 1966 ng'ono yafa musujja gwa ku bwongo. Bano bombi baafa Mugabe ali ku kkomera era teyabaziikako. Mugabe yaddamu n'afuna omukyala omulala ng'ono ye yali sekretali we Grace Marufu yamuwasa mu butongole mu mwaka gwa 1966 ku mbaga eyeetabwako Namungi w'omuntu omwali ab'ebitiibwa n'omugenzi Nelson Mandela. N'essaawa y'akaakati bakyali bombi nga balina abaana 3, ow'obuwala omu Bona Mugabe n'ab'obulenzi 2 okuli Robert Peter Mugabe Jr. ne Chantunga Bellarmine Mugabe n'owa mukyala we Grace gwe yazaala ebbali Russell Governess. Bikukuŋŋaanyiziddwa Samali Kisaache ku Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.